Kampuni eya Wolves Security Group nejebuli eno etegeeza nti ekyalemedde okukwata omukuumi waayo Yosia Issa eyakuba omuwala Teddy Appiah amasasi mu kabuga ak'ekaliro kiriyo mu Busoga. Ebyetooloolera ku nneeyisa y'abakuumi ba kampuni ya Wolves Security byonna biwe bibuuzo biyitirivu. Ddala balina enkola erondoola abakozi baabwe singa basiiwuuka empisa. Maama azaala Teddy akyatunyumiza byayitamu okujjanjaba muwala we wakati mu bwavu obungi kyokka nga ne kampuni ekozesa omutemu efuuse kyesirikidde. Maama Appiah ekiro asula atya? Ennaku 3 ku 4 akaaba talaba tulo agamba omugulu n'agamba muleete bulangiti mwongere okuwumba muwanike eddala muti mukiwanike ekigere ne kibeera mu bbanga kiti. Ngamba Appiah linako ne kyembuuza maama essasi lyo teryafuluma ngamba eryakuba Teddy fuluma naye lyasasa nnyo wano emiziisa gya wano gyakutuka wano. Embeera ab'amaka gano gye balimu yokka eyungula amaziga kyokka nga n'omusimbi eddwaliro ligwetaaga mungi muzibu. Mpozi ogamba ziri mmeka maama? Kuba bagamba oba tekirisoboka basobola okutemako ate okutemako wano wabimbu. Okutema eggumba? Okutema ekigere. Bagatte wali? Ekitegeeza essasi lyayitako mu ggumba. Lino wano. Maama, Appiah yakugamba ku ki ekyaliwo nga bamukuba amasasi? Mbolera amazima oba omusajja wali omwagala oba yali akwagala n'agamba maama be. Nembuuza muganda we kuba babeerayo abawala babiri. Nembuuza muganda we nemugamba eseza Teddy omusajja oyo yabeera amwagala ati be. Mekizibu ki? Lwaki amukubye eki amasasi? N'akoba nti maama abasaadde abo Luisi batamiira ki? Omwenge. Kale bakuuma nga baki batamiivu. N'amukoba tisobola kuwakana kuba twena eirundu bakuba omukoromojo oli yali aliko ebitira bye ate nga alina distance bank eringa ere ono yali ali kubita eno bamuweereza essasi bambi omulenzi yali asulaawo bamuyitirawo weenawo nga baali kale nga boona banywaki omwenge ababakuuma ku banka. Kale twakoba abantu bano bafuire ensuubira bwa business era tuwabita 2 weeks nga kayituulira n'ebuwenge nti era abakuuma banka ya MTN bayise omusaada. Nakoba ku kyalo Irundu mu district ya Buyende gye twasanze famire eno mukulu wa Appiah nga ye Okia Peter yayamba ku buli kimu era nga ye yamutaasa. Afande mpozi byali bitya? Kyenzijukirako kimu mwaka oguwedde nga 17 nali Jinja gyenkolera nfuna essimu yali ngamba nanyini simu eno bamukubye amasasi. Bakubira ku simu ya sister we yennyini? Ya sister wange yennyini gye bakozesa. Nembuuza muliwa nga njagala okonfaminga bituufu byayogera oba bamubyeko just essimu. Nebangamba Kaliro nemanya nti ate Kaliro ono sister gyabeera gyakolera emirimu ze. Vuga speed ntuukayo. Bwe natuukayo amusanga wali mu kitabe ky'omusaayi tumugyawo speed tumutwalawo mu kiriniki n'agamba we shall manage just breeding yokka gyetukakanyaamu naye bagezaako naye era nga omusaayi guyitamu. Tugamba tugende Musana. There is that big hospital Musana yamaanyi nnyo naye ne bagamba ntugenda musobola mwongereyo Nakavule. Tuvuga tutuuka Nakavule ne bagaana nawo ne tumuddusa. Ekiro kyonna oli mu kutambula? Ekiro kyonna ndi mu kuzunga mutaasa naye ng'ali mu kutaawa motoka yonna ejjudde musaayi. Tumuddusa ate iganga ne bagamba we shall manage just still breeding eri amaanyi. Bamuteekako ekipa z'amazzi ez'omusaayi
ku makyanga ssaawa 2 ne batusiibula batulifaringa Jinja. Tulina essuubi nti kampuni ya Wolves Security Company ejja kuva yeetaase ku mbeera eno, naye bwe baba baakukikola balikikola ddi? Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.